Anti bebeta entaina luyimba lusobola kuba back to back. Weziri nyimba kizimpa pichi weziri zikuba. Ndiwulira kase pichi. Weziri. Zina kugamba fire lutaya ina emyezi 3 mu mwaka. Omwaka fire lutaya gwinako emyezi 3. Bebe kuna yali nako bobolako. Diwo solo okubeera mu mbeera ne weekanga nga alina kuliza luyimba bebe kulo okuva mu embeera. Bwobeera awo nga tugeze abantu bakuzoganya bakumazeeko emirembe ng'oteekako byolaba bino ntuuyo zange ndi mukozi era nga nkola nnyo. Bw'oba oli awo ng'olina akabina katono abantu bakunyooma ng'oteekako yadde katona kakankanya kugamba ina inspirational songs. Ebigambo byonoono ojajamya oluzungu ate ng'olinawo olutono. Legend nga ofunye n'omukisa ogubba mu Museveni n'omubbako ne ssene za studio n'abantu sobola kuba mwana wo production nnungi omwana owuwo omanyi kinga bebe kulwa mufubyeko naye ng'omwana tawuli abaana bakera ku machannel nedda baaba eno album gye yatadde tosuubiramu bibala by'amaanyi ebigenda fuluma mu album eno biba bibye ng'omuntu nandi kugambye yandibadde ayina label bebe kulu nga ayina label music label kusendeze yabba Museveni nakozere babana bajja ne bayimba kinende odekala kikolya mutabani we yagabye opportunities nabe Balaka ya muadde collaboration tajeta agolede yage Joshua Balaka singa bebe ku agana gayasabye mu Joshua yayambye bebe Joshua Balaka roda singa bebe ku exposure kati ebweru Export TV to the world. Kale mukwano gwange bwentyo nate nkwaniriza okubanga otwegaseko akawungezi kolwalwa amachagaleero emisana galyo kisinzira obudde bw'oli otulabiramu Export TV YouTube channel ya TikTok tunoonyeyoko emberera bikenge etambula malidadi sana ngenda kusaba gwe nayi n'omukolo pate birthday kwanjula n'ebintu ebigenderako awo nga weetaaga ebifaananyi videos ennungi ku namba y'essimu 0770944266 oba naffe butoola Mwanda Alpha Media Production igwaga lyonna tubasobola litalaga service netambula bulungi in case of weakness mu bulamu bwo ebirwadde bikusumbuwa bikumazeeko emirembe amakerenda go gabize naye nga tewali denjawulo gezesako aba God Heals Herbal Medicine ojja kuddamu kunkubira simu ngo testify nga kwe kuwa obujulizi olina endwadde nga prostate enlargement olina hernia asthma ulcer sinuses back and joint pain low sperm count syphilis PID allergies fibroids n'endwadde endala nkuyanja bakubireko ku namba yabwe y'essimu 0706 tekawo 06 49 enamba eyo ne ku WhatsApp kweri ne oba oli bwe lwagwango oyagala funira mukadde oba mwana oba taatawo omuntu yena mu ggwanga Uganda eddagala osobola oyitaawo ne bali mutuusaako wennyini w'abaawangalira God Heals Herbal Medicine tukola nabo babadde bantu balungi nnyo era bagezeseza ku ddagala lyabwe at least waliwo enjawulo y'amaanyi nkomyewo n'omunkuseere bulungi nnyo babike nga tugenda mu maaso kitalo nnyo kitalo ddala omukyala n'omwami abafiridde mu bomu ebaluse olunaku olwaleero ng'enzingu 3 zeeganye police tugambye babadde babomba seba aseka eddaza 225 bafudde olunaku olwaleero police tugambye babadde babomba bakubi ba bomu nyize nkiwakanya naye twebaza Katonda oyo eyafa n'abajulizi nti weebale kutaasa abantu obutafa at least nabo tubawonye okusinziira ku mawulire gentegedde nti police ezeerawuna boda ebadde mu ntegeka bakwata ezeebalondoola nedda but what would have made sense kubakwata than balondoola anyway we appreciate Uganda government Uganda police okutaasa abantu okuyanja omukusere otya jendi jebaleko kale abalayi ba Export TV mugamba ki for once in a while njagala okkirize nti Bebe Cool he is and will ever be a legend kagamba legend kigambo ekyo nga kinene anti era kisaana ali worth no kati bwe kiba kinene mu Uganda ni akisaana if Bebe Cool is not worth legend yes bobo kimujjako Chameleon is a legend kati Chameleon like achievement kinene joyinza okugamba nti alese Bebe ku mulundi guno njagala abana Uganda tukkirize nti Bebe ali kukyusa music industry ajije mu tusoke tugendeko ku Mr. Kuhuze legend ajije mu campaign ajitwale ku international level maybe Bebe Cool mbadde mujerekanyo nga alimba bi campaign BNRM so ali ku transforming a legend who is ononyera olwana a legend a traditional story sometimes popularly regarded as historical but not authenticated
an extremely famous or notorious person, especially in a particular field. Va ku Google. Njagala oberemu okukkiriza in order okola analysis on abere worth kyanaaba. Legend. Bwoba tokkiriza nti Bebe si legend, Dani ajjako kamera. Anti nedda legend. Kadi ngize legend gwe nsobola okukuwa. Nkugambe Chameleone is a legend. Anti bali mu kaliba. Linda ko tutemeteme. File Lutaya is a legend. Right. Kiki yakolanga Bebe takikoze. Anti Bebe tayina luyimba lusobola kuba back to back. Wezire nyimba. Nyimba kizimba bili. Piki wezire zikuba. Kati ulida. Kase pichi. Wezire. Zina kugamba File Lutaya ina emyezi 3 mu mwaka. Omwaka File Lutaya gwinako emyezi 3. Bebe kuna yali nako bobolako. Diwo solo kubeera mu mbeera ne weekanga nga alina kuliza luyimba Bebe Cool okuva mu embeera. Bwobeera awo nga tugeze abantu bakuzoganya bakumazeeko emirembe ng'oteekako byolaba bino ntuuyo zange ndi mukozi era nga nkola nnyo. Bw'oba oli awo ng'olina akabina katono abantu bakunyooma ng'oteekako yadde katona kakankanya kugamba alina inspirational songs. Ebigambo byonoono ojaajamya oluzungu ate ng'olinawo olutono. Dani make sure ati botuka mu Premier Pro nyiga kachirita wano wayogedde ebyekisiru ku luzungu lwange okasale gwe Bebe Cool abayimbe ezibulira ez'abavubuka ngaziriwa mpasatu ntuuyo zange byolaba bino ntuuyo zange ndi mukozi era nga nkola nnyo na yali yebulirira ati yebulira ne omuntu yenna akoze. Bebe Cool tasobola kubeera mu kaliba y'aba legend. Tasobola. Lwaki tasobola buulirira. Music tayina music asobola ku standing even after. Kabaka Mwaku right Abe, thank you so much. Aina Kabaka Mwaku. Ati kati akamwake yete yakawuliriza akake. Agamba tofa ku byenkola. Nedda sebo. Kubane Bobi Wine bingi byakolanga ninga byayimbanga nga tabikola. Kati Bobi Wine yali musomesa. Anti naye bingi byayimbanga nga tabikola. Obulute butwawula abaana b'ennyupi mutwawudde. Ayi tubawudde tutya. Mpuuga no mwamawula ne mumugoba lwaki temwamoza ife obulute bwawula. Bebe Museveni wabayita mutule ku mmeeza kugendayo. Mpuuga yakugambye mu kamwake ndi yatandika okukola ku kibiina kye mu Maachi w'omwaka oguwedde. Ng'akyalimu NUP. Kitegeeza yali moolo ng'akyalimu NUP mu Maachi w'omwaka oguwedde. Tudde ku legend Bebe Cool. Akamwako, it's a nice song. Grimba. Ne gundi agenze. Gospel ina nolimba lwa gospel. Kale bidi. Bwakiriza byonna bizo. Ezo tekikufuna legend. Alina TikTok. Ebiboze byonna biba ku TikTok. Alina nyege. Alina nyimba za maanyi nnyo Bebe Cool. Alina love you. Kati TikTok myaka ngeri ejja kuba tekyaliwo. Alina love you every day. Toyinza kuba muntu akuje luyimba nga lugenda kustandinga myaka ebiri. Waliwo channel. Watuwadde ne Facebook ne kati Facebook where is Facebook? Waliwo YouTube channel, waliwo online TV eri India. Abaana baddamu oluyimba lwa love you every day. International TV. Oluyimba lulungi yes. Aina goma. Terumufula legend. Ebikufula legend biba bingi. Ngachi. Bingi. Ebikufula legend bingi nebyokoze bingi. Album. Kati omusajja ku myaka 5 ng'okyaswata obwana obutono obuzina n'obukola nozina nga otadde kuno kuuzi. That is performance. That's not performance. That is stupidity. That is stupidity. That's what we call a full artist. Bebe Cool is a full artist. Nedda. Okay. Bebe Cool nze mwebazaako kimu asobodde okwekolerera ye ng'omuntu. Naye kati omuntu atasobola nakwata ku mutabani we. Musically olina omwana ayimba nga ggwe. Alina eddoboozi nga ggwe. Hendrick naka video ke nabadde ndaba ku TikTok. Nenze omanyire ebiseera ebisinga mbuwuliriza. Ku TikTok ebiseera ebisinga weba byakwogera mpulira bulizi nga situndde ku simu. Okuba kulaba content wa kunyumirwa entunula. Kati ng'omuntu ayogera anyumya. Ng'owuliriza ng'olya Bebe Cool yennyini. Alan Hendricks aba kati omwana tamuwadde na mukisa kuvaayo kuteekawo continuity ya legacy. Baada Bebe Cool yasiga mutabani we ebintu bingi enjogera eneeyisa akamanyiro. Webale nnyo. Buli kimu omwana yetaata. Alani namulako legend nga ofunye n'omukisa ogubba mu Museveni n'omubbako ne Seneza studio. No nsobola kuba mwana wo production nnungi. Omwana owuwo Amanyishinga Bebe Cool amufubyeko naye ng'omwana tawulira abaana bakera ku machannel. Nedda baba. Baba yakongedde nnyimba endala za Bebe Cool ennungi. Gyenvudde wa? Yavaawa. Bebe Cool abadde mwana wa mugagga yavaawa. Yatambuza ebigere okuva Empereerwe paka ku Kaleeru. Fina ffe twabitambuza. Kanyanya yagamba Kanyanya paka Empereerwe. Yali ayagala.
osaba olugendo lwangu okuveka nyanya paka Kalerwe okuveka nyanya paka Kalerwe bebe kulira twatambula okuva Nansana paka wano Namuŋŋuuna tuze kusoma mali ali fujjo si fujjo niye bebe kulu mbeera mbeera ki atugamba abadde nga mwana wa minister nenjagala at least munkusere nga bebe kulu akoze yekolera njagala appreciating ko big size bebe kulu kyagoba tajja kukifuna lwaki myaka gigenze myaka kintu kikulu nnyo abe wano Gides Chalamanda teyafuka international star ku myaka 7 kina international store wawa Gides Chalamanda yes you know no nakoze collab ne Dr. Namadingo teyakigoba nti ayala kufuuka sita yayimba ke kulira nnaku omwola line mwala amanyi okuwere olujja akima amazzi anti mbadde tujja okiri ekyemyaka anti emyaka gyamuleka kyayagala gyamuleka oyala ku comparinga bebe kulu kuba Davido kati yayagala okubeera nabo kisoboka it's not too late bebe kulu muyimbi mulungi bebe kulu muyimbi mulungi akiteke mu mutabani we yashali muto achasobola okukunama achasobola okufuka international story na kunama kuba alina ku producing good music by the way kati omukusere anti bebe kulu tachasobola akirize music ina gwakola tagenda mufunamu yandi badde apushinga mutabani we. I want to appreciate Uncle Bebe. Ochimanyi sound yoyo neunyiza nnyo nga Uncle Ronnie. Yomu ku producer bata sounding nnyo mu ggwanga Uganda. Ne sound omulungi oyo bwatu sebo yamukoze. Anti kati yamukoze Bebe kulu ennyimba ze zigenda kuyimbiwa. Omusajja yakugambye mbone mukazi we tazimanyi. Omukazi gwasula naye. Waliwo mukwano gwange bodyguard wa Bebe kulu amuyita Uncle Cobra. Big up. I'm following nnyo ku TikTok. Cobra nange mumanyi. Ate tuggala. Cobra atuggala. Isiri mungu siri. Eyo taito. Nga olaba. Ochitiwa solo kubanga siwa nenga byakola sibya wa kitiibwa. Ngani? Tumumanyi bamusanga ne muko musajja wa kitiibwa. Ani? Mumanyi. Bwe bakubesase mukabina. Owekitiibwa nenga teba musanze ne muko musajja adikina. Solo kuba mungu siri nga zigya. Kyogamba Cobra atalina luyimba luli ku album eya Black Smile Wiji. Amantalo manyi. Tazimanyi. Dado. Tazimanyi. Bebe kulu kituufu yeye ekoledde ng'omuntu kuba kali ne studio gye yakola yagifuula ye government gye yawayo nti yabayimbi gwe studio eyinza okuba nga efulumya sound mulungi ani yali akoleddemu ng'oggyeko Bebe kulu Loni naye muyimbi mpe ennyimba bbiri ezafuluma mu studio eyo ng'oggyeko eza Bebe kulu bagiyita batya ye tulaba sente bagamba bakolera abana studio ne music city bwe bajje ki agiri emabega nalabanga gunu no wisdom kayinga ye babirimu Sokolindeko mpabule bane twaga kutereza. Nze Bebe kulu yekoledde ng'omuntu. Uncle Ronnie atalina nyimba za producing ez'abaana abalala. Mpayo. Mozimanyi. Yimba. Tokugolinga. By the way chemanyi Uncle Ronnie is a good asobola okuba mastering. Alina nyimba za mastering. Ronnie. Andize nkugambye Bebe kulu akoze nnyo okwekolerera. Kati gwe kuky'okumuyita legend nga tayikoze kigatta ku balala. Ng'oggyeko ekyokugamba yatwala ka miliyoni e Nairobi. Eno album gye yatadde tosuubiramu bibala by'amaanyi bigenda fuluma mu album eno. Biba bibye ng'omuntu. Nze nandikugambye yandibadde ayina lebo Bebe kulu ng'ayina lebo. Music label. Kusendeze yabba mu 7. Ngakoze lebo abaana bajja ne bayimba. Kino ndibadde kala kikolera mutabani we. Yagabye opportunities n'abekisa Baraka ya muwadde collaboration. Tajeeta golede yage Joshua Baraka singa Bebe kulu. Agala gayasabye mu Joshua yayambye Bebe. Joshua Baraka roda singa Bebe kulu exposure kati ebweru. Yeah, of course. Kati uli abamu wadde ki? Mwana muto abamu wadde ki? Yanto ngembu yawadde ba Joshua Baraka. Roda kusinga. Roda kusinga gweri pieko. Ajiwo Chogamba Bebe kulu yabaze ka traffic ku Joshua. Yes. Bebe kulu yetu mwebaze okuba nti asobodde okufuna akasente. Mu lugezigezi olungi. Nadika president w'eggwanga namujjako senza studio naba teri mwana omwasobola gikoleramu. Bangamba simanyi miliyoni mmeka okukoleramu. Simanyi. Nenga obo government tuze kuyamba music industry abana abankusera bali abasobola kusasula senza studio. Omwana studio ya mitwala 2 emulemye. Bwato mugembwa jeno mbo ya kakadeka mu kitundu soma milioni 2 ajine producer we asasule ono za maintenance milioni emu toja na producer wo by then kinasemba okumanyako nga bwobo oyagala producer ogamba nti nze njagala tugeze nesimu nagamba transport nesimu nakusaba yakadde kamu oba bubiri just for transport
just the transport kati transport nesimu nga nesimu we musangere mu kasudio kake ekinkusere jamu wa 3 5 no obadde ki brand ya nesimu nedda baba Lesimu is one of the branded producers but we know about it ukamanyiro wano mukudda waggulu kati mu web nga jamu ya bebe ku no eno ya bwerere kamu ate kati ansabe omwale ma just mafuta anti eno sound agenda fulumanga mulungi nnyo ku touch ya nesimu koze ebyuma webiri Guno omukolo bebe kulu gwe yakoze bannayuganda twadde tugulabangako. We have to appreciate nti industry egende becoming exposed eri ebintu eby'amaanyi. Kati nkubuza ekibuuzo. Bebe kulu ennyimba yazitadde zibadde zinawe ziri wonna woziwulira nga ziyimba. Anti zakatanda. Lindako before mukolo wadde olina woziwulira we ziyimba. Abadde tannazita. Zibadde teziriyo wadde olina kusobola dduulira we luyimba. Ebintu byadda ne bakasozi babikolanga basudde bakafeero basebatta nga bagenda ku National Theatre noleeta oluyimba n'oluwuliriza ne baluwulirizaamu listeners party nayo kyalinga mu bakafeero wuliriza bonna nga weebali bakafeero bajja bonna ne babayita ku National Theatre awo ne bawuliriza kati ekyabigobesaawo nga bamanyi okubba ennyimba. Ngoli awuliriza ngoli awuliriza n'alowooza jjukira ati gwe oli muyimbi muto kitegeera ng'ono olidda alina access ng'akubira bano bakasiwukira teeka ebyuma awo nzijja olimo lunyinnyini lwe bawuliriza n'alukuba enkya ne lufuluma bangamba muzeyise bati ebintu ebyo yabifunamu nnyo okitegeera kati bebe kulu kyeyakoze kyaliwo album ekyo sinenkubuuza zibadde zinawe ziwuli nti nedda nti kati omwana nga yaziwulirizaawo music wa bano bakimenke kiro ssaawa 5 ku mukaaga kindu lubaluwedde nga balutadde ku TikTok byaliwo si bye biso si yasoso kikola ziri ennyimba 16 kuliko ne collab ya international artist Yemi Alade naye ba credit Yemi Alade era naye ogenda oluyimba lwakoze ne Yemi Alade baluyita African Love neze muna akawuli yako chekero yakoze ne Joshua Baraka cheki yakoze ne Joshua Baraka anti kati kiyamba ye nange nti kiyamba ye Sakamu friends yetu amuulirako naye yakuba motivation naye twamuulira Sakamu friends atabadde ku listeners party nga lutanga olupya nero kwabaddeko na lulimba namba mwina ne motivation nawe lwatebwa even before nga listeners party tenajja kati album bagita batya break the chains kali Sakamu friends yali launchinga kikululi yali launchinga single yagenda ku NBS oba enagulwawo maybe naye nga bannayuganda tubadde mbututute ebbanga ddene nga music waffe tali ku apps ez'amaanyi ezo ziri international ne bebe kulu yatukomezaawo so we have to appreciate ebintu ng'ebyo ye nga ye abikolera for the sake of the industry bebe kulu otuukirira president gwe byomugyamu biyamba gwe bebe kulu bwa breaking industry ebeeyiseewo nedda baaba kezo ya breaking industry yayitawo anti eri abantu nga bote baagaliza balala ye bebe kulu mutabani we wuyo ayimbanga ye no ala ne bamukube bukubi ave muno kati ko ganti mwali abatagaza ye bebe kulu oyino mutabani alina abantu bali nateke sente mu soda gwe simanyi nga nino omwana owanga asobola obala nitaga okuyimba nga tayimba Adamu neza abantu bebe kulu talina kitone naye ali talented bebe naye tali bamuwandiikira ne munono mwana muwandike bayina ekiroboozi kyo by the way omwana alina ekiroboozi kyo ayimba reggae oli kale waba tasobola kuwandika naye tosobola kuwandika bakuwandiikira bebe simuwandika kamwako balukuwandiikira zomuyita ezakabi mu nyimba ayina oluyimba lumba luyita fire abakiro yeewandikira n'oluyimba lwamanyi lwe yeewandikira lulimu luno lwa Gaitano yasinga kyokka as byali byangu wagira Arsenal nange tagira Liverpool Mosala nange nsobola omuwaana mu bunkuseere bwange okitegeera kati omwana yadde talina nga ogambye talina talent alani as talented abe yagambye mutayina talent ayina ekirowoozi kya taata ekidodooma ddoboozi lya bebe kulu no ddungi bayira bebe muyembe mulungi kati omwana muteeke mu ssente abawandiisi we bali nange mpandiika saawandiika akatabo kabankuseere kyekafulumanga njakafulumya mugegerako bwogezi kuwalaji bakanajjadi anyway nze njagala ku appreciating Uncle Bebe omusajja asobola n'okutogera omwana we omuntu yaki Roni yayimbye biki Uncle Roni mulungi anyimbiramu neno omukwano gwo gulinga ng'ensaali byayima ne Spice Diana Uncle Roni w'amaanyi kati gwe ogera bintu byemulimu bye bino bye mwatugamba nga ebya Kenzo mwe yalese New York muyimbi New York
Yadduka neggwanga ali bweru afumba. Kati ebyo bimulimu. Yaleta Rema. Yaleta bano bakiwoko boys. Yakuba bali mu kweyogerera bisongovu. Yakuba. Yaleta shortcut omujjukira. Tough B naye yaliko yadde yegira. Badman Denzo mukambwe. Ane Denzo naye awanda omuli. Ne Denzo kyali talented. Ani waliwo yafa, gali wangu yafa Disney. Disney. Denzo omujjukira. Mujjukira kyali. Olama walazi kyali kikuba dansale yali adduka. Ebyo bibaawo okola ekibiina era mbaamu n'aba. Ne gundi akyali mugagamero. Ne bania Idithike. Ayimba nyimba ki? Yali yafa. Bangamba ba mu Uganda wa Lumbuye. Lumbuye. Ono wetake. I start to be collected names jukiraga. Bebe kulu amanyi gayina mayitirivu nnyo okusinga ku byemulowooza mu byakoze. Oyo kasasi otatuyamba ng'eggwanga. Omese ne pezage ze project zino. Ye yamba ye kalazo ngamba ya mi alade. Omese ne yamaze oliko bite kasasi. Kasasiro. Joshua Bala ko rode yali yekwata kedda nga singa bebe kulu amasanyalaze. Atenga but on a serious note indako bweru yina Joshua Bala kajayimba segiza ayimba ko bebe kutaziita zirinyamba. Ekyo kivudde nako wakana Neserefu branding. Joshua Balaka ine ebivulu yagoba mukali ayi wano mu Uganda. Kati bebe kulu achayimba. Bayimba ne campaign ze. Bebe kulu achayimba ku Eden Service Park. Yagwa n'okugwa tuwayiza musajja. Kyemmanyika ayimba kulaleze inaalimu. Ira byo nabo. Bebe kulu amanyi gaga ina manene nnyo. Wamulabye amanyi ku African Smile Coffee bikiga si. Abafudde buuji. Abafudde baji. Uncle Bebe, thank you so much for amanya agayina nzinga amanya agayina agasobola okusula industry eno kikyali n'okukola president bera n'omutima ogwagaliza Bebe kulu bwe wotuse wakona tokyasobola kuhitinga kufuka ba Davido yakuba Davido tokyasobola kuhitinga kutuuka ku ba Davido Kasai na private house yagamba no ebyo tubikirize kati Bebe kulu bera wa mutima mulungi just accept tekawo ebintu bisobola kati okufula kale legend tekawo studio weri jijjemu amalanti kati wajifuna part of your business wajisolozaamu wasaba president yakwe kamera zikwata video bazi kuwa aina kamera ez'amaanyi ani azina kuba video za Bebe azikola Uncle Sasha anti kati kamera bazijja naleta Sasha kuba Sasha amanyi okukwata kamera amanyi okutambuza okitegera namugamba kwata kikino okitegera aina ati wa kamera weeri ononye omukwasi wa kamera n'otwala musajja nonna abe abaina ati era kati kamera jangu yine wange weeri yazikwata azirina zita abana bazikozese zita abana bazikoze nendo jagama mwana mbu mwagala kati jibera ne milioni 3 nze semaza transport nagendo jiberako ebyawa abo boyambye ngoswa no gulira bawa walaji kuleti namba na kolero oluyimba no muwaya 3 webale nnyo balwa amanyi kati ebintu bingi Bebe kulu byasobola naye aganye buganyi ne center azina asobola bamuhoza abera nabo okitegera yagamba alina access nti asoba n'okusiba oluyimba lw'omuntu webale nnyo akuba essimu emu kati access gy'oyina egaana oluyimba lwa Abba okuba ku radio gy'oba okozesa egaana ennyimba z'Abanigeria okuba ku radio za wano ennyimba z'abaana zitambule kobera obezi wa nnuku weebuuze oyo manya kyamotokako omanyi kyennamukola naye olusola akatalowoozamu okitegera oyo nze namusiraanya ne weewaana oyo nze namusiraanya yagamba asobola yabikola bakiwoko bajje ne bakugamba nti fe batukubanga n'emigo tewalabe story za kiwoko yamala okugerayo kasasiro bamita 8 abana bonna ne bavaayo 8 yayomba nti omusajja ayita tuwana sente bonna ne bavaayo ne bawogera odiluza bwe bibayitamu ne omusajja oyo nange bakubanga gift of kado uya wa 8 yatugamba nti yayimbanga ennyimba nga nnungi n'ateekamu sente ba presenter ne bamugamba omanyi bw'oba osobola agenda weetondere lasta. If not like that, there is no success in music. Kati umuntu kadi gugamba akolede music industry akoze yiye ngo omuntu yafunyemu yenga ye. Now it is not too late Mr. Bebe Cool osobola okutereza we wayonona. Oshegira nafuuka. Nofuuka Saulo. Paulo yali Saulo yali mutemu. Ngatulugunya abakatuliki abagobezi ba Kristo. Oshigira nawe nafuka Paulo Bebe tachasobola fuka ba Diamond tachasobola tachasobola munyiza Diamond buyaze wano yagambye agala collab na Kamili lwaki yagambye Bebe kinagambye nagere agent ali omu Kamili
abalala baliwo bafu bakafeero Choka Diamond yayimba n'olimba lwa Azizi Azio ni mu bayimbi bonna bomanya Uganda inayimba lwa Azizi anti yatandika ne Bazizi nkumilo omukwano biyali nabo akwa Diamond kaliko wano ku KIU nga Bazizi nabo batandika butandisi kuweyiya nga abeera nabo okitegera bebe oshayina omudde bungi nnyo okutereza music industry naye so sigwa okufuuka international nze kyensobola ogamba nti Uncle Bebe since alina resources alina connection nga bwagamba asobola okuba essimu emu nze ngamba Bebe kyonna akikoze branding ye brandinze bulungi alina connection y'abaana abayise ebyaka byabikoze naye Bebe yagaana oggula obwagazi mu bana Uganda cause nga tulaba kulwanira international market bana abawa Uganda be bakupika be bakusukutegeera naye bana Uganda bennyini njala nkujjukiza kati music ya Bebe Cool kuva dda nga bakyalina Bebe ne Bobby Wine abantu abayagalanga Bebe Cool balinga baana ba campus nenga ate bo tebasasula na kusasula kuyingira bafuna simazi complimentary tickets okitegera nga tebasasula na kusasula bagenda complimentary tickets nga Bobby Wine yate abaye basasula kuvadda nga ye audience ye teri muna kasente obala yalwawo nokula akulana ani Bebe yalina kula kula jono Bobby Wine nga agenze no byobufuzi ekyo buli mwachi manyi ako alina kasente Bebe ku Bobby Wine yabakwatako soda kati olaba nze kalina byesi asobola kukola si asobola kusala kigoli kwasi kyalina nviiri nchale bine ebyalo olalo mubiri wa Ronaldo bujjukira mu World Cup wa 2 World Cup Ronaldo yaji asaza akaviiri nga wano gundi kati ya busala oba soguno mwami bossa owa Ebonies asale no yina na pepetayo nekasigala wano wakati we kati kanzi si kyasobola kubusala ndikira mutabani wange yaba akasala Uncle Bossa nga mukulu ogamba gwe kolekera mutabani wondi Uncle ateka asala kati yakawada take kali eno munkona kataleka akasunsu wana kati yali kakasunsu wano ku kawompo tetuli kujogera Fedda kati Bebe kune ebintu bya ayino byatacyasobola kukola kkirize wama Uncle Bebe fe we believe in you sobolo kimaking Bebe Cool tokyasobola kupeera ku stage n'olaganda hoya kiriza Bana ngaba Alpha Biata nalebye kitabanite kino ekisambi ky'omupiira tokyali ku level kati imenya note ekifuba note amakudde mu baana baba stars mu Uganda y'omu ku baana abasinga kuba disciplined webale nnyo Alpha alina empisa mu kakamu birekere ono party Pepper Daddy ani Pepper Daddy ali myaka 33 Pepper Daddy yali ono mutano wa Bebe Cool si Alan Hendrix yanti yayita Pepper Daddy Bebe Cool si Moses Sali ye Moses kati no yebita Pepper Daddy alinga myaka 3 plus 3 kati yosolo muleka nalaganda woya oyo muleka alaganda woya enjeru nga ne Fresh Kid talaganda woya anti kati music gwayimba wakulaganda woya ni Pepper Daddy akalegeke kawomu jibate mbitegeera bya kalika era oyajja okwesibawo muwume agamba njagala kugoba bivulu bya buveera ababazibe biveera mu byalo kati webale nnyo theater ziriwa ze batuzimbidde theater ziriwa sokolwanire nedda asobola kuba omutuufu National Theatre si yabugundu ne bali bagala gitwala abazimbe wa arcade Bena theater La Bonita yani abayindi La Bonita ya gundi ono Semba jwe yagisuuza abayindi ne bakyalimu boy futwagenda mu abayindi era be batugoba no tugoba be bajjako n'amata bali mu management akatobo abasuuza osobola kuba n'ekizimbe kyo naye nga abalali bakisolooza anko yes La Bonita nze nsika kasanti y'abayindi nja kutegeezebwa omuntu asingako kuggwa kuba twategekerawo bali mu management amanyi ge bogeza ku La Bonita gobagamba yes abayindi bamanyi business sorry switch off the right yes omugaga yabagamba ekizimbe nze njagala sente weziti kati Semba jonna nyini kizimbe theater siye ebayiye ninga nasoloza kati lindako kati bani aba managing ekisawe ky'Ennambole Nambole ebani sis yani ajiri mukati nti kyenkubuuziza nange nti ekisawe ky'abano management eri mu bano kwa babisobola ani amanaging am Nambole abi bo zikubyawo wa emunyonyi waffe oliwe munyonyo bulijjo oli ku njagoyego zaakyo oba oliwo anti ali munyonyi omulaba gyatandikira olaba wane we bayita ku badongo
Rigoli no we God left his shoes. Singa katona jireke ngatozo singa temujjayo kati fabe katufutuma tuli bamanyi labi yoko Bobi Wine chichi abagamba nti omugano okusima gate ejja kuba nonya kyemuli kati ffe tuli bamanyi kuba munonya ffe ukigedde tosobola vuma eno gye tulise bade dani jako kamera eno wala kati ni munyonyo ukigira munyonyo gyatandikira nze ugambye munyonyo watandikira ayikuba dongo otandikira okola opande munyonyo parents ogenda kulwasa bonna bagaba bali munyonyo nabo babulwasa nabo munyonyo awo mbere waliwo sono balita Spice Diana ani Princess Diana awo kulwasa wabanga nawo wali munyonyo kati gwe munyonyo manyi wa Sudini awo naona simanyi masajja ali ate wansi mu kumwala eri mu kati no waggulu ye munyonyo atandikira kati olaba omwala nga tonatuuka ku mwala kasato sala mwala Kiruddu eriwa naye ali munyonyo ne Kiruddu ali munyonyo amazi ganjala tegale Kiruddu naye ali munyonyo munyonyo nange so bo muzikubye naye alebyo neto wali bantu bakoseddwa kujjako abadde bajetisse omukyala abadde alina bom n'omwami adamu abadde amuvuga abalusi omukyala yabadde agikutte afuse buwunga arase kintu baleke balye sente zaabwe wadde ebintu byakulya sente baleke asekulya sente nanze mbebaza kati mutugamba mutende wadde mu batracking muze mugweda bagoberere ate nga namwe muze luvannyuma nga kibalusi no babadde babagoberera nga bagobeza ku kamera simanyi nabo bazze luvannyuma nga bo mwemaze okubaluka ninanga wate wasuze tuwulira fireworks z'abaluse jjo ekiro okuva ku ssaawa 6 simanyi oba zabadde ku kiggwa ky'abajulizi munyonyo naye ze nabadde ewange ku sheri nga ndaba fireworks zibaluka kuva ku ssaawa zadde 6 paka ssaawa 6 n'eddakiika 2 zaluddewo naye nga zibaluka nga bomu kati nkedde ku makya mukwano wange nankubira essimu nagamba gwe have you heard about the explosion in Munyonyo ne mugamba akubira tamanyi Luganda mpoza ino luzungu lutono igwe ambuza akubira neiba utamanyi Luganda abana babogera nnyo luzungu ne mugamba namuzose namugamba oyabadde fireworks wanageze ne confirming ne ndaba nga biba tukabiri mu banga ibaluka nagamba no ebadde ya kumakya sawa zibadde nga 2 ne mugamba okakasa nasindikira ebifaananyi nga bo mwekubya abantu sebaba akubye bagivuga babadde bantu era kati wa boda kyagenda litone muntu kyagenda okukola suicide bombing aye natulikira ku luguudo kyegaye tuleka abasajja bakole emirimu gyabwe wekaba kasente kaye bakalye nze sibiriimu kyonna kyogedde kiri accountable nange sibiriimu suicide bomba so ffe twebaza Katonda awonyeza atulikidde ku luguudo yadde abantu suicide bomba nebo omuzizi otandika bayidayo newaffe eyo bagamba abayeekera ba ADF ebuyukweyo balabwako akalulu kasembedde anti nina okwebeereramu so mikwano gyaffe mpozi ng'olina comment section eri open subscribe share naye for now tusigninga out tusinkane mu story endala mwebale twagala bye bye Export TV to the world.